tweyanzenge we bali nnyo bali ddala gyosiza okuba nga tulaba nze Big Bro Jamal we nakaseke oli ku Big Brother Uganda subscribinga tuwemuko ku kigalo kiba kikola of course ebitambula ebitrending obimanyi Gravity omutujju abamu bagamba yakute ku free phase abalala bagamba mutuufu naye mu opinion ye naye era nga Jacob omutuuze bwe yabagambye nti gwoli waddembe okuwa endowooza yo kasitota kosabalala that is kiri mu constitution nti nawe olina okusalawo ko gwe nga gwe oba gwolowooza otya genda mu comment section tunyumyemuko omwo bintu bisobola okubeera nga bitambulira ddala nze kali esuubula we nakaseke gye banzaalo gutali musango tubeerako mpola mpola kubawa updates biki bitambula gwe kasita okkiriza nti eno channel gye nnyina okutambulirako omusajja gwendi naye mu maaso gwammwe temujja munzikirize mujja kumulaba mugongo temujja kumulaba maaso mulabe nze naye ebigambo ebimuvaamu busagwa tabbu yennyini nyini munyiivu si musanyufu okusinziira ku bibadde bitambula mukulu nsaba obuze ku bannayuganda ogamba otya muganda ndi bulungi kyekiriwo amina obusungu bungi nnyo wentukidde wano kiki bungi nnyo Gravity yakudemu 4 phase si 3 phase 4 phase kyeyakoze okirowoozaako ki kifu atya bw'okwata ekkubo n'okeera ku makya n'ogamba mbu simanyi abatuwa 10 ku 10 Gravity wano mu Uganda ya Bobi Wine tazimbe egombe eddwaliro oba kwata 10 ku 10 yetaka abawe bazimbe bazimbeke eddwaliro yakomyoko nakwata obusawo bwa sementi bubiri nakwata akatundu k'omusenyu akatipa n'akatwala n'akayiwa ku gate Gravity bamuzaala simanyi bamuzaala kube ewaabo ena amalwaliro gye gali simanyi lwaki ngambe yakutemu phase Gravity mu Uganda wano yomu kubayimbi abakyasinze okukola ebivulu atokola sente kitwale kunze yakyasinze okukola sente n'okukwata n'ofuna ebivulu olunaku Gravity ayinza okukuba ebivulu 8 ku 6 kitegedde kale leeta asumudani nti afuna miliyoni ze miliyoni meka 8 ku 6 that is olunaku kakati naye Moloka javuga Gravity egula miliyoni 3.5 Range Rover jayi omwaka gwasasula olinnya lye wa Bwiino simanya Gravity omutuju okay asasula miliyoni zitaka wansi wana kwata omwaka kati naye atugambe ekintu eki tulabire kuye kale principal alabire kuye aga omwana anchallenge nze anchallenge nze atutundire ka Range Rover ako kuba inayo V8 aina V8 ya white atutundire ka Range Rover ako bamwemu ebisatu atugende wale busawala je ziri poloti waloje batunde miliyoni 10 okay ebibiri bijja kola foundation what gulabu tutanda mifaliso na yachi tukolere kuba omwezi owiki bwaba akola miliyoni 6 anagana miliyoni 6 ku mitwalo 10 ze sene meko gulo obufaliso zibera sente nyingi neno okwatanga nange mufuna mpola obuseminti bubiri Tichichi yabaddagezawo yise kumanyira oba ina kyagezaako yise yalidde okuva mu Museven yalidde nga batumye mutume tekyabadde muyinga kyalina okukola yalidde kati awo kyebagamba kinanjo kyankoze eki kimize kati agenda kiwulira ye aja kiwulira Brad Gravity ayimba gundi Bobi Wine ayimba kaina wayimba bamugano yimba wanji kaina wayimba wiche wedde to be honest Gravity ayimba ebivule ebisuka mbisa tubina wedde so that is January atenga January omulaba muliro kitegedde n'omwezi guno okutandika inamu ebivule bisuka gwejangwa ne wava boso jasangawo banners za Gravity kitolo abatakola kati ngoyo wakola ovugira Range Rover ya miliyoni 3.5 noleta obusawuza sementi bubiri mitwalo 12 kuba kujoga babanga manyira na busiru
yato busawo bubiri emitwalo 6 n'akahafu k'omusenyu wali gye mitwalo kale n'abaana abatisse bakanaana gye mitwalo ga 12 omwaka asasula 45 namba plate atekayo ebintu yagambye contribution yagimaze asaba principal akole contribute kati gwoko kiringanga kugamba nti owaye nti tola muganda wange nakaseke wamu ninayo omusajja gwe mmanyiyo yali mukwano gwange nnyo lutamaguzi omusajja oyo lunaku yaŋŋamba enjala ebe ng'ekuluma oba omuntu aŋŋamba nga kututa okulya nagaa tugende nkugulira emmere togenda kusaba oganda neweerabira ekyenkya ekitegedde togenda kusaba nokola otya neweerabira ekyenkya oba neweerabira ekyeggulu sabira ddala nayo mpadde ekyemisana n'ekyeggulu n'ekyenkya siina kati nga wewaleese obusawo bwa seminti walireese n'amatafaali n'abazimbi n'abateekawo naganze entandise nowa pulaani namuteekawo nagawola wano otuteerawo wano tolaba nti busiru kumanyiira banaye tukule tukole ki abayimbi kiki ekibaletera okuba nti nno batuuka okusamba Bobi Wine okutandika omuyisayisaamu mu mbeera bwetyo nti kugekola booti lwaki tokola booti mbeera ki eyo gye basooka okutuukako kubanga batuuse ne ku buwumbi 13 wabuwuliddeko bw'abayimbi atatya mikira mukoonako tebyetaba teyetambala pate yankima kitegedde ya tetambala pate yaki yankima wawuliddeko ba B2C nti bagenze bazikwatako lwaki si ba B2C kale lwaki B2C si be batutte obusawo bwa seminti bubiri nabo balina endowooza yaabwe wangi nabo buli abalina endowooza yayawukana ku ya gravity engalo zino oziraba olowooza ngalo zino olugalo kyo olusinga amakulu ku ngalo zonna 5 7 luno kuba bonna olwonna lukwatawo wadde luno luwanvu terusobola kukwatawo lwe lusinga obuwanvu lwe lusinga obumpi naye wano wonna wonna lukwatawo newanu kati dira luno oluwanvu olugaye lukwatawo newanu Big Brother Uganda yakutte mu 4 phase kiki ekiddako okusaidia gravity ekiddako muganda agamba mani yane okkiriziganya ne bana Uganda kye bagamba nti boycotting music we okutaddamu genda mu bivulu kubanga abasinga batandise obiteekawo tugenda boycotting music we kubanga wakoze bwoti wayisiza amaaso mu principle ate ekyo sikikola ki sikikkiriza mbuuza lwaki bamuleke bamuleke music we akolewe yayina ebijanjalo yayina emmese yayina kabada yayina kapa yayina kiki kati naffe tujja kutandika okuanalyzinga music we meaning ebiri mu music empuuta kitegeera atulanga ng'empuuta wezitali mu nnyanja ebijanjalo nti ki embuzi wadda mini wetugenda okwawulira omulenzi muki musajja kati nze njagala okwata ekkuba okuva Bobi Wine weyatandika okuyima kale enyimba za Bobi Wine 10 onondera enyimba za Wabuyu enyimba 10 okompeyaringe bijanjalo ne mama mbire wanji kadingo obujama muleta nti aye empuuta freedom Bobi Wine yakwatako ne kusende naawe abaana bakafeero niyo lwe lwamuleeta olwakafeero yali akutteko kusende naziwa abaana bakafeero katoli owalamba mwera manyombo ate kogende otwala omusenyu nesemi kale ezo singa zikutana naziwa abaana bakafeero oluyimba olwamuleeta ontegedde kyandibadde kisingako kuwera empa mwala mannyo otoga gye bakola ki gye batakola ki
gye batakwata okwatayo ng'ajja kukuba fofezi madeze musaba yeetonde kikyasoboka okuba nga bikyukamu yeetonda banyiziza nga bagamba ajja weyeetonda yeetonde alokoke okulokoka kikyotegeeza wangi alokoka dde amayenji kati kankubuuzeyo ekibuuzo kyogamba ebiri mu nsi gwe tobiraba alokoka dde wa Bobi Wine alokoke anti tewali proof adde mu struggle kati tewali proof ekola ki egamba mbu omusajja ali wa Museven kuba nayo kyennyini wadde bagamba mbu bamutumye tewali olw'ensonga mbuuza bubuuza kibuuzo bw'oŋŋamba muno kyogamba ewali omukka tewabula muliro gubeerawo ewali omukka tewabula ki bw'onoogamba nti nawe ate abangi bwe basonga wekyabikira nze ndi musajja muganda enze engero zange zenkuwadde n'abali mu comment section wamma bajja komenti nga bajja tegeera kikyemba ntegeeza alokoke kyekyokka ekisobola omutaasa bw'atavaayo kwetonda tewali kigenda mutaasa yeetonde bwoba si kwetonda challenge yazimbe owebale nnyo newaabwe wabuyu gyasula bajabeera tabeera busaabala sikyo naye agenda azimbe awo ennyini we yazimbye akakalina ke azimbewo sikuzaako mukono akomata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaale gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.